bannange mbaleteddeyo ono wulira ebibiri mu kulya ebisiyaga oba mu kwetaba mu bikolwa ebyokwagala oba tugambe musajja muno oba mukazi muno abasiyazi bye batayogerako bye basirikira bye bino wammanga ekisookera ddala nti 95 oba 95 ebyabasiyazi tugambe wanooka mu Uganda njokedde ndi mu kamera baradde basirimu naye statistics ezogera ku ekyo togenda zisanga ne Ministry of Health because one Ministry of Health eri corrupt kyekisooka Ministry of Health yakkiriza abantu bano bazimba amalwaliro agaabwe bafangise ebifo kati nga ku Akasha waliwo eddwaliro ly'abasiyazi baliyita Wellness naye ng'omanyi sente ze bapangisa ku Akasha sente empitirivu ba operatinga ddwaliro nga limanyikiddwa era bw'oliyingira oliraba nti ddwaliro balina abasawo abakuguna byonna na byonna bakola za operation and everything naye ddwaliro ly'abasiyazi kakati statistics obe abo be bajjanjabye abalwadde basiriimu tebazisharinga ne government kulwaki bagala kulaga kintu kyabwe nti kirungi kubanga ekimu ku bye bagamba abaana nga bali mu shelters eyo oba nga bali mu misomo gyabwe activities bye basomesa bagamba abaana nti anal sex is the safest sex, which is wrong. Omanyi wakibaga nti anal sex is correct because bamanyi omuntu ajagenda mu statistics nga teriyo kiraga nti omusiyazi afuna siriimu. So ekyo kyongera okugumiza kiri nti no anal sex is what naye nga kikyamu. These people ekisinga okunnumira ddala balina amalwaliro agaabwe. They operate their own hospitals and clinics and that data is kept away from public. So tujja kumanya kituufu erina abantu abasinga bagamba kati abalwadde abebasiyaze bye bafunamu ebibi tubitegeera tutya tosobola kubitegeera because balina eddwaliro eryabwe era n'omusawo waabwe tawandiika bw'ojja akolako medical examination n'akuyambala gloves n'akwatayo n'amanya nti ono surgery ne bakola surgery ne bakuwa eddagala nga tebawandiise why tebayagala ku keeping that record nti omuntu yenna alina ekikyamu kyasobola okufuna mu bisiyaga beera bagala batwala agenda yaabwe nti ebisiyaga birungi naye nga mu butuufu bwakyo si birungi gw'olaba omuntu bw'ogenda emmanju obubi obwo nga buvaayo bukuluma kakati omuntu ng'ate apushingayo ebintu ebirala mu nda eyo ebitali meant kugendayo I don't know why bagamba abantu mbunno tugambe nze nti nze njogera bubi eriba LGBT hate speech naye nga ate ebibye ebiri mu community eyo tibalina n'ekimu kye baali bayogedde tekiriyo gwe njagala ndagayo akatambi konna ng'omuntu ali mu LGBT community agamba yes tuli basanyufu mu LGBT community naye tufuna ebibi weebiti tekaliyo kati weebuze bo tebalinayo bibi mu heterosexual life olaba at least bagamba omukazi afunye candida oba gonorrhea kati lwaki n'abasiyazi tebayogera ku bibi ebirimu tebabyogerako bayogera birungi byereero because bali ku agenda ya kumaking sure nti barecruitinga buli omu so ekimu ku bibi ebisinga mu homosexuality siriimu lwaki ayangwa mangu okukwata omuntu naddala mu anal sex. One, abazungu baleeta kino kya safe circumcision ne bakiteekamu ssente nnyingi naye mwe temwamanya lwaki kati kankubuulire lwaki omulenzi yenna ng'omukomoddeko eddiba lino n'agenda mu kikolwa kino ekya anal sex because the anus is a muscle ate eri so tight kati because of that friction neyo force ng'oyagala okuyingira ate nga wali tewaakolebwa nti waakuyingira waakolebwa nti walina kufulumya bufulumya ate gweoyagala oyingizeeyo because of that friction kyangu wamangu naddala ng'eno leya abagijjeeko singa oba ofunye omusawo n'akubuulira ekituufu kyangu wamangu already baba basalawo okitegeera nti skin eri so light nti kyangu nnyo ekitali ku mukooli atali circumcise so abasiyazi bafuna siriimu ate nkugambe 95% of them are HIV positive. HIV bukwata abasiyazi 10 n'obateeka 1 95 mu bo baradde basiriimu 95% of them balina STI balina UTIs tebaggwako ebyo byonna buli kyowulira nti sexually transmitted disease bagirina
So kye kimu ku bibi ebiriyo mu busaze. Ekyokubiri, suicidal thoughts. Ekyokusatu, baba n'obusungu nga tamanyi na gyabujja because of the hormone pills ze babawa. Kati tugambe ndi mulenzi. Muzadde wange yanzaala ndi mulenzi. Omuntu n'angamba mbu you are a woman in a male body. Nembuza, how is that possible? No, we can help you identify that by giving you this small pill or jimire olabe. Era olujimira. 3 months down the road, gana mabeere oba omaze gasuna. Amabeere oba omaze gasuna. Oba omaze ebintu bingi nnyo kuggwe biba bimaze okukyuka. So olwalo ngenda kwogera kitono. Kakati how do they select nti kati gogenda beera mukazi onagenda beera musajja? Bo bakulaba naddala mu activities zaabwe ne bamanya nti no okay ono tumulabyemu role weight because they have roles that they play within the LGBT community, so they identify you. Bo ne bakuwa role, they impose it on you. Yes, they impose the role on you. Ne bakuteeka ne ku madagala. These hormone pills tewali mu Africa we baz manufacturing. Not even Uganda. We do not have a factory in Uganda that manufactures hormone pills. Kati womira zino hormones nawe ndotandika okufeelinganga. Zichikola automatically. I don't know how it does. But bw'oluzimira bw'oti nga zikuleeta amabeere, zikukyusa your system, bino ebirevu byonna bigenda disappearing byokka. No, your skin nebeera so light ng'ey'omuwala. Nenjogera nekyuka n'obeera ng'oyogera nga balabyeko nga boogera yes, nenjogera nekyukira ddala ng'oyinga muwala era ng'oli ayinza okulo kiyinza omutwalira ebbanga okutegeera nti ono omusajja naddala nga bano aba cross dressing nga cross dressings kizibu nnyo okutegeera era oli wagamba omala kwetegereza nnyo n'oli kugamba musajja oyinza okulowooza mukyala. Yeah, so that is what hormone pills do. No.